Ampuliriza nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekirala era musuula akatamiivu kambotolera ebibuzaabuza ey'akatabo kaffe Ogwalo Nkeesalukya ak'okubiri. Naye nga sinnatandika kitundu kyaffe kino, nzikiriza nsooke nkujjukizeeko we twakoma oluwedde. Twabadde mu ssuula eno yennyini era mu kitundu ekyo mwe twalabidde nga mukyala Namulondo maama wa munnaffe amutegeeza nga mukulu waabwe Kibirige bwe yali yasiiwuuka empisa era nga tebakyalabagana na kulabagana. Munnaffe oyo yagaaniddwa n'okuddamu okwogera ku linnya Kibirige nti wadde asisinkanye mukulu we Kaalule. Ekituufu musajja wattu byamusobedde naye nga talina kyakukola. Ekitundu ekyo twakiwunzisa ali mu lumbe lwe yali afudde era we twannyukidde ng'akatamiivu katandise oluyombo oluvannyuma lw'okukeekoonako mu butali bugenderevu era ne kagwa. Nga bujjukidde ebyo onzikiriza nviire ddala wano nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno akatamiivu kambotolera ebibuzaabuza. Akatamiivu kano kaali kayimiridde nga kalimu entengereze era nga katalantuka okukakugira okuyimirira ku ttaka obulungi. Era wadde tekaalina kigendererwa mu kutambula, naye oluusi omwenge gwakakugiranga okuyimirira mu kifo ekimu okumala wadde akatikitiki. Olwo ne kabanga akasimbula okudduka wabula nga katalamu entala bbiri ne kaddamu okuyimiririra mbujugumivu. Mu mbeera eyo mwe nasinziira okukakoonako oba kaŋŋambeko okuntomera, anti nali mpita we kaali ne katalanga akangwira era wano we nakeekoonerako ne kagwira ddala. Wabula omusango kaagussa ku nze ne katandika okunjogerera buli ekyali kikangwira okugamba. Katandika bwe kati konna ng'olulimi lukazito wange ejjinja lya minzaani oba kale olusibiddwako ekidomola ekijjudde emmandule nti, kano gwe akasirusiru otambula otunudde wammese gwe. Obwo obusamuvu bulioko oba jjajjaawo? Bwe muti bwe mwasamalira ne mu kibirengo ne zibalyako kitamu. Sekito munywanye ebidde bye twaliwutanga naffe eby'ekisirusiru nga mwasamiridde ng'akakeeka akafudde omuyaga. Oba lwaki nno okuteekaffe ne kavaawo kagende mu geyeena kasisinkane abaakasookayo mmese bumese. Naye ndowooza nti abantu b'ebyoni amagombe mwafuulayo wammwe. Luli oluwala simanyanga lunalukenge lwafa. Sekito naafa. Omusika we naye naafa. Abakamwana butubala oba mulowooza emagombe eriyo ebirabo batutumba avumewe. Kaali kakyayogera byali bijjula okunjabya ne wabaawo eyakakuba ekisiki mu mugongo nga bw'akagamba nti, yegwe luno lusiteefu olweyogeza nga lwe baasala akanyata bw'osirika weekosa. Era wano we kaakoma okujegera mpozi okutemya emimwa n'okwetakula mu mugongo olw'ekisiki ekyali kikababirira. Nava we nali mpulirira ebyali byenzijuzikkiza ennaku wabula nga bwe neefumiitiriza ku bigambo byako nfaanana atabuddwa. Ebirala byonna nali mbitegeera wabula omusika gwe kaayogera yambobbeza ddala omutwe. Kuba nali sinnawulirako agamba wadde okulowooza nti Kibirige yafa anti ye yali omusika wa kitaffe. Bino nafaanana abivuddeko wabula nga bwe neebuuza ekirobedde mukulu waffe oyo okujja okuziika nakyo kintabula. Bwe nalaba binsusseeko ne neevaamu nfuneyo omu ku batuuze gwe mbuuza ansimire ku maama bye yali agaanye okuntegeeza. Era sentamu munnange bwe twali tumaze ebbanga nga tukolagana gwe nasiima okwolekeza ebibuuzo byange bye nalina. Nga mubuuzizza ebifa ku mukulu wange yasooka kwekanga, kwe kumbuuza oba nali mu ntegeera yange oba nedda. Yayongera n'ambuuza oba ebbanga lino lyonna mpaawo kye nali mmanyi kyatuuka ku mukulu wange oyo. Era wano we namutegeereza ebyali biŋŋambwa mmange. Wabula oluvannyuma nazuula ng'ekyokumugamba tekyali kituufu, anti bwe namugamba
yasalawo naye kwaba azimbira emboozi ye, kuba yakimanya nti kirabika ng'ensonga eyaleetera maama ne Kalula okunkisa yali ya muzinzi, bw'ati n'atayagala kubayiwa ng'asaabulula ebigambo byabwe. Kyeyava akkaatiriza ebyali byambuulirwa nnyabo. Wabula naye bye yannyonnyonnyola namulaba ng'afaanana apanga ebipange mu ngeri y'ejjingirizi, era naye saamufunamu nsonga mu bulambulukufu. Mpozi kino kyanzigula maaso ne nkakasa nga kyandiba waliwo ekinkwekebwa kye nnali ntandise okuteebereza, wabula nga siraba nsonga lwaki kyandibadde kigwana okunkisa. Nga tuvudde mu kuziika nasisinkana maama nate mmubuuze annyinnyonnyole ku by'akatamiivu kali. Wabula okwawukanako ne mu kusooka, ku luno maama yanzirisaamu busungu nga bwambuuza oba nnali njagala kumufuula mulimba kinviireko okukkiririza mu bigambo by'omutamiivu eyali aweddeyo. Olw'okuba ekyo si kye nnali ŋŋenderera, namwetondera, wabula teyanziramu n'afuluma ennyumba okugendekamu obwomu. Nga yakafuluma nange nagoberera musisinkane gye yali akutte nyongere okumwetowaliza, wabula nagenda okutuuka mu mulyango nga mulaba ayimiridde ebbali kumpi ali mu kusangula maziga. Nawotoka kuba nali nkakasa ewatali kubuusabuusa nga nze nali nvuddeko emberebezi, nga nsembera we yali yaŋŋamba nti, "Mwana wange mala gansonyiwa wadde nkimanyi nti kyakukaluubirira." Ebigambo bya maama byannema okuggyamu amakulu wadde amatini gati, anti abadde yeeteekateeka okwetonda ate bw'owulira nga ggwe gwe beetondera oba oteekwa kubuzaabuzibwa. Namubuuza gwe yali azzizza okutuuka okunsaba ekisonyiwo, bw'atyo n'alunviira ku ntono nga bwakkakkana ku kifugi. Yantegeeza nti ddala nalina ensonga okwemulugunya, anti ebyali byaŋŋambwa ye tebyali bituufu nga bwe yali yabiŋŋamba. Yayongerako nti ebbanga eryo lyonna abadde awulira ng'eyatikkibwa eggugwe ezzito ly'atayinza kwetikkula kufuna ku buweerero, wabula ng'era ekyokukola talaba. Yaŋŋamba nti amazima ag'enkomeredde yali agamanyi bulungi, nga mpaawo kyayinza kutamwattamwa singa atandika okunyumya, wabula nti ekizibu kyali kyetowose mu kubyatula. Era wano yasinziira okuntegeeza nga bwe yali antadde nkola okunoonyereza kwonna kwe ndowooza nti kwakunnyamba okuzuula bye yali atya okuŋŋamba. Era ye yali ansabye mbimuggyemu, anti yali amaze okwezuula ng'embavu z'okubiŋŋamba tazirina era nga si wa kuzifuna. Nali njasamya omumwa mbeeko bye mmubuuza nate, wabula teyaŋŋanya n'antegeeza nga byonna bye yali aŋŋambye ku mulundi guno bwe byali bityo, kale nga takyagwana kubuuzibwa. Obwongo nga bwongedde okunneetugga, natambula mpola nga nzira ewange nga bwe mmagamaga ebbali n'ebbali oba eriyampa ku mawulire okungula mu kusoberwa kwe nnalimu, wabula nga sirina gwe ndaba. Eyo ewange gye nasinziira okuteebereza ng'ekyalina okunziramu tekyali kirala, mpozi okutuuka ewa Kibirige gwe mbambuuza kennyini. Era nasalawo enkeera ŋŋendeyo nga mmaliridde oba kulya matereke tunaagalya, naye nga mbuulidde kye yakola okulumyanga mmange omutwe buli ddakiika. Ampuliriza, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero, era essuula yaffe akatamiivu kambotolera ebibuzaabuza. Bw'etyo bwerabise. Mpaka omulundi omulala bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala, era mu ssuula endala nvumbula ebyankaabya. Atakumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.